mwasize mutya basebo ne bannyabo mwasibe mutya abandaba oba oli awo abampuliriza amannya agange mpitibwa Babirye Precious. Oluvannyuma lw'okusaba kw'abangi nsazeewo nkole eno vidiyo mu lulimi Oluganda nga nnyonnyola ki kye nayitamu nga nkyasoma oba oli awo kati ntuuseewa ki affectinze batya. So mbadde muyizi ku Kampala High School kubanga ndi mu senior 1 paka senior 4. Naye obuzibu bwange bwatandika nga ndi mu senior 3 third term nga maze okufiirwako maama wange mu second term senior 3 2023. Third term kumacha najja okuwa fees mwe Mr. Kimuli kuba yakunganya fees yakunganya requirements buli kimu yakikola ebisinga mu lyessomero. Wenali mwenamuwa fees wange nangamba genda mu computer lab ogirongose. Nengenda mu computer lab nangoberera. Weyangoberera nansaba mbeere mu mukwano naye kyenagaana yali atandise okunkwatirira atandise okukwata ku mabeere I fought and I was able to escape nemuva mikono nenfuluma nengenda. From that point on obulamu bwange mu Kampala High School bwakyuka. Natandika kubanga Mr. Kimuli anvuma wemba sinamalayo ssente akugoba noddayo ewaka ne baba bakubanja 2 oba 3 oba 4 nga bwe babanja 9 10 yasobola omukkiriza n'ayitawo naye nze nga ngoba n'enzirayo ewaka. Nagumira ebintu ebyo byonna kuba nali mmanyi era ne muganda wange yaŋŋamba ti Precious kuba naye namunnyonnyolako ekyabaawo n'aŋŋamba Precious fuba okulaba ng'omwami oyo omwewala leave his presence tomwewa nnyo kyagamba okukola kikole kuba maama takyaliwo gwe bagenda oyita ku ssomero nti mu mwana we akoze kino eno ne kino ajje ate nange am a busy person. See, I might not be available for every time we bampita. So nalina okugumanga ebibonerezo byampa nemba siina kyenkoze nina obikola just to cool the situation era nendowooza with time ebintu bijja kyuka era bijja kuba bulungi. So kati senior 4 kintu kyekimu mpaka senior 4 third term. Senior 4 third term tugenda kola ebibuuzo wenatuuka ku makya nga 14 olunaku lw'ebibuuzo byennyini ne musaba kadi yange eyaki kadi yange eya UNEB examination card nagaana ogimpa nanyimirizaawo nembeeraawo side ya gate nembeeraawo nga ninze head teacher je banange ne bayingira mu paper nze nenyingira late paper enye ezasooka zonna naziyingira late. However ekintu ekyasinga okunnuma ennyo era ekintu ekikyanumya omuntu ekintu ekimpa stress kyekyatuukawo nga 22 October 22 October 2024 nakola ekibuuzo kyange kya ICT practical. Ekibuuzo ekyali kitandika nayingira munda ntudde agabye CD Mr. Kimuli agabidde buli omu CD nze n'atampa CD. So nempanika omukono neŋŋamba invigilator nemugamba invigilator Mr. Kimuli agabye CD buli omu amuwadde naye nze tampadde. Invigilator n'agamba kange nenjogeremu nani ne head teacher munyonyola ekibaddewo. Head teacher yajja n'ambuuza lwaki tebakuwadde CD nemugamba ndowooza lwakuba mbadde sinnabakola ki kusasula. So invigilator n'amugamba omwana muwe CD waba omubanja basomero libali mubanja mujja withholding results ze mujja gano muwa results ze. Weyali ampa CD yagamba ngenda muwa CD kyonna oba kikola oba tekikola yamanyi si buzibu bwange. So nakwata CD n'agimpa and indeed CD yali tokola kubanga nagezaako banninga waka ku CD emirundi n'emirundi nga naye CD tekola. Neŋŋamba abasomesa abaalimu mu examination room ne invigilator mwennyini nemugamba bampadde CD naye CD tekola nga buli ajja okunnyamba amugamba ekyo mukireke kyeyiye kyefeeko kyokka
kuba yali yamponinga dda nangamba gwe tojja kukola pepa yange ya ICT ojja genda oba okola Luganda oba okola Arabic oba okola art ojja genda okola ebyo naye togenda kukola ki pepa yange ya ICT. Era nga yagamba n'abaana abamu abenkola nabo ICT abali bakola nange ICT n'abagamba oyo nga 22 mugenda musondera obutambala kuba agenda kaaba agenda kojjusa obulamu bwe bwonna and indeed nakaaba. So after nga wakaaganya okola ki ogenda ko ku CD nengamba sesiba nnyo ku CD leka nneme kwesiba nnyo ki ku CD kati nengamba kantandika okola ki oprintinga waka. When atandika oprintinga waka yalaba nga ntandika oprintinga waka najja nga wakange gwe printinga gwayuza wakange gwe printinga gwayuza emirundi mingi kwa yakidingana ne ngamba invigilator Mr. Kimuli ayuza waka wange bamuza lwacha ayuza waka nagamba mbu lwakuba tekulirinnya nenzamu nekebera bulungi wakange ku computer nga kuliko erinnya ntaddeko erinnya kuliko ne index number yange nenziramu ne printinga waka yalabeera nga nzizeemu printinga waka naddamu n'amuyuza pepa neggwa nga wakange wedda gwe printinga Mr. Kimuli amuyuzizza yampadde CD nga tekola n'ababadde baagala okunyamba bampe banoonyeze CD ekola yabagamye okunyamba. I was puzzled, so I had to go back home. Naddayo ewaka nga by that time nali simanyi kituufu kyenyinza kuzaako. I had to first rest dakiika 3 awo then nempikinga idea nti kangende ku cafe mpandike ebbaluwa nsindikire bati ba administrators b'essomero bonna. Bwe nasindika ebbaluwa bangamba ojja kujja enkeera tulabe ki ekyokukola. Enkeera 23 nalina pepa ya ICT pepa ya Islam. Pepa ya Islam nga sinnabagikola sinnagiyingiramu. We had to sit in a meeting with them. Nentula mu meeting ne bankakasa ne bangamba nti bakola backup plans 3 era kwezo backup plans kwe kugirako waka wa buli omu era wakawo wabatagenze we bamunoonya ku UNEB ne bamubura bakola ki bagenda kwezo backup plans ne basangako wakawo ne bangamba tofaayo ojja kukola ki ojja funa max. But I was not contented with what they had told me kubanga omuntu eyali yamponinga dda nti nze nja kwejjusa nja kukaaba mmanya ntya nti ku backup plans okwo kale ne waka wange yamutaddeko naddala nga yagamba nti ye mwennyini backup plans ezo yakola ki yazikola. So the following day 24 October 2024 nenzira ewaka. I didn't have a paper on that day. When nali ewaka nenkubira KCCA department nesindika amabaluwa ku Ministry of Education via my email address, but up to now sifunanga ki response yonna kuva kwaba abantu. Wenakuwa KCCA department omutale yakwata essimu yagamba mpa erinnya ly'omusomesa nendimuwa nangamba kati tofaayo ojja kola ki tofaayo, we shall follow up the issue tulabe ekyokola. Up to date siwulizanga kintu kyonna from that side. So I said pressure soko relaxing okole ki omalirize paper zo. When amala paper I had to go and file a case ku police ne bagamba era ne badamu ne bangamba bakola backup plans era biki ne banyonya ne bangamba ninde results zikomewo. Results zakomyewo nga nina X ku paper. So they are turning the whole thing kuba kunenya Mr. Kimuli yeka, but na administration yenyini najigambe in the first place, but they did not help me out. That's why nasaze wonzije ku media munyambe nsaba buyambe kuba I'm now financially stuck. Sina wakutandikira nina baloya benino sasula naye finances I'm too stuck right now. My hands are tied. Sina kyakuzako kituufu. So nsaba buyambi bwammwe.